Kyaddondo abattemu batanategereka batemudde omuntu omulambo gwe ne bagusuula mu ndeeba mu ggombola y'e Lubaga. Omusasi waffe Sharifu Lukenge y'abirina. Abatuuze b'omu Ndeeba ku luguudo Natural Road bakeeredde mu Entisa enkya y'olunaku olwaleero bwe bakedde okugwa ku mulambo gw'omusajja eyattiddwa mu kiro ekikesezza olunaku olwaleero. Omulambo gwe ne guleetebwa ne gusuulibwa mu kitundu kino. Okusinziira ku batuuze abakedde okutuuka mu kifo kino bagamba nti omulambo guno gwandiba nga gwaleeteddwa mu mmotoka wakati w'essaawa 10 ne 11 ng'obudde busaasaana. Omulambo ne bagusuula awo ne bateekako kakokola tondeka nnyuma. Era abamu ku bakedde okulaba ku mulambo guno bagamba nti omugenzi yafumitiddwa ebiso ebiwerako mu kifuba ate ne bamukuba n'obwenyi. Bano bakubidde poliisi okuva mu ggombolola eno ey'e Lubaga era etuuse mu kifo kino n'embwa zaayo enkonzi z'olusu ne basooka beekenneenya ekifo kyonna era oluvannyuma omulambo guno ne baguggyawo nga n'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Wabula abatuuze bakinogaanyizza nti oluguudo luno Natural Road naddala obudde obw'ekiro lubeera lwa bulabe nnyo nti bakifeesi bateegerawo nnyo abantu be bateebereza nti balina akasente mu nsawo ne babamiza omusu. Ku lwa 88 akatonyeze 8 y'obujjajja Lwasa Mayinja, nze Munabuddu Lukenge Sharifu wano mu ggombolola y'e Lubaga. Bwetugendako mu Ssasabuddu enteekateeka ez'okukola oluguudo oluva e Masaka okudda ekyotera Mutukula ziri mu giya, wabula abakulembeze abamu ekyotera bagambye tibagudde mu lukwe nti oluguudo oluyinza okukolebwa obubi olw'ensimbi ez'okukola oluguudo olwo ate ezaakekyuddwa mu mbalirira. Omusasi waffe Ssekimpirwazi y'abirina. Ku lunaku olwokusatu lwa ssabbiiti eno bannakyotera baakuŋŋaana mu bungi mu kifo ekimanyiddwa nga mu paaka okubeerawo ng'abajulizi ng'evvuunika eritemebwa ery'okukola oluguudo lwabwe oluva e Masaka okutuuka e Mutukula okugattira ddala ku ggwanga erya Tanzania. Nga bannakyotera bano abangi abajja mwali n'abakulembeze nga kukazze n'abakukunavu okuva mu gavumenti okwali Ssaabaminisita Robina Nabbanja Musafiri, Minisita w'ebyenguudo Jeno Katumba Wamala, Nankulu w'ekitongole eky'ebyenguudo Mukyala Allen Kajina n'abalala bangi ng'era bonna baasoma alipoota era ne bawera oluguudo lwali lwakolebwa bulungi. Abaka ba Paalamenti bano bakulembeddwamu John Paul Kwago Mpalanyi nga y'omu ku abadde basiiba kadala ka Paalamenti ng'asaba oluguudo luno lukolebwe. Alaze obwennyamivu okusinziira ku nsimbi bo ze bayisa mu Paalamenti zaali zirina okukola oluguudo luno bakizudde nga waliwo omutitimbe gw'ensimbi ogubulamu, era n'agamba nti ensimbi zino senga zinaaba zibuzaabuziddwa oluguudo luyinza obutakolebwa bulungi, saako n'ebyo ebyateekebwamu bayinza okubiggyako ekintu ekiyinza okugaana omulimu guno okuvaayo obulungi. Mu Desemba wa 2023 Paalamenti twayisa obuwumbi 691 mu miliyoni 608 okusobola okukola ku mulimo gwa projekiti eya Kyotera Mutukula. Naye ate mu contract brief UNRA gye yatwanjiridde yalaze nti obuwumbi 629 ye cost ya projekiti eyo, kitegeeza waliwo enjawulo ya buwumbi 51 n'obugattamu. So ekyo kyatweraliikiriza nga bannakyotera oba nga abantu abakoze ekkubo eryo nti oba oluusi projekiti eyinza obutaggwa nga bwe yali eteekeddwa. Bo bannakyotera ne gye buli kati amaaso bagatadde ku luguudo luno okulaba engeri gye lugenda okukolebwamu n'engeri eyo egenda okubayamba okugatta ebyensuulagana n'ebyentambula ebirungi okuva ku nsalo ya Uganda e Tanzania okuyingira ddala mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Ku lwa CBS FM Radio y'obujjajja, nze Ssekimpirwazi Kyotera. Ate mu Ssasabusiro ssentebe w'abakulu b'amasomero aga secondary mu kibuga ky'Entebbe era nga ye ssentebe wa ttiimu y'omupiira ey'Essazabusiro Ekitiibwa Joseph Damulira Kawuma mweraliikirivu olwa gavumenti obutafaayo ku byamizannyo n'okusingira ddala ebisaawe, bw'ati awanjagidde abakulembeze bonna okubiteeka ku mwanjo mu mbalirira z'ebitundu olw'okutaasa ebitone by'abavubuka naddala abakyali ku masomero. Omusasi waffe George William Kakooza y'abirina. Oweekitiibwa Joseph Damulira okwogera bino asinzidde ku mukolo ogw'okuggalawo empaka z'omupiira ogw'ebigere z'amasomero ga secondary mu zooni ey'Entebbe ezaabombujjiddwa ssabbiiti nnamba ng'amasomero 25 geegeetabye mu mpaka zino. Njagala okukubiriza bakama baffe abali mu buyinza ebisaawe kikulu nnyo bw'otunula ekisaawe municipality kituzanyiramu kiswaza gavumenti nsaba eteeke ssente mu byemizannyo ebisaawe tubirina naye byonna bifu nnyo
empaka zino gye zaggweredde nga essomero lya Kasanje High School erisangibwa e Buwaya mu Town Council ey'e Kasanje lye lisitukidde mu mpaka zino oluvannyuma lw'okukuba essomero lya Entebbe Secondary School goolo 4-2 mu kakodyo ak'okusimuligana penalty nga buli omu yalemereddwa okuteeba mu katimba ka munne era bano baweereddwa ebirabo mubadde ekikopo certificate awamu n'emidaali nga ne bwe tujjidde ku mpewo bakyakyanca ku ssomero lyabwe e Kasanje nga bwe beewerera n'okufutiza amasomero amalala mu district eyo Wakiso. Amanya gange nze Mr. Mukova Daniel omusomesa ku Kasanje High School era nga nze games teacher. Tuwangude ekikopo era essanyu tulina lingi nnyo kuba kino tukikoleredde era omutendero oguddako ogwa district tugwetegekedde nnyo. Manya nze Sengabo Ronald era nga nze kapiteni wa timu ya Kasanje High School esangibwa e Kasanje Mbuwaya. Ku district tulina oteekawo embeera ey'amaanyi kuba ffe tukiikiridde Entebbe kati aba district batulinde tujja. Amanya Sebagala Frederick nga ndi mwana nzaalwa ya Buwaya. Ba opponent baffe babadde bagamba kimu mu bakube bagende balinnye ekidyeri badde Buwaya balimu amayuuni naye akapiira tekaba mu mayuuni kaba ku mutwe. Kasanje High School awamu ne Entebbe Secondary School ze ziyiseewo okukiikirira zooni ey'Entebbe mu masomero ga secondary ku mutendero gwa district. Ku CBS FM ey'obujjajja nze Julia Mukakoza Entebbe. Amalala okuvaako mu ssaza Ssingo omukiise mu lukiiko lwa Buganda era watirwa ekitongole ky'abakyala mu ssaza Ssingo ekitiibwa Agnes Nabulya Nkugwa akunze bakyala banne bajumbire okugula emijoozi egy'emisinde gy'amazaalibwa ga beene olw'onno beenyigire butereevu mu lutalo lw'okulwanyisa Mukenenya. Nabulya asinzidde mu lukiiko lw'abakulembeze b'abakyala olw'essaza Ssingo olutuuziddwa ku mbuga y'essaza Matutuma mu kibuga Mityana n'asaba abakyala banne bonna bagende mu bungi beetabe mu misinde gy'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka ennaku z'omwezi 7 ogwokuna. Olukiiko leero lugendereddwamu okutunuulira enteekateeka y'abakyala ey'emirimu ssaako okusitula embeera zaabwe mu masaza ga Buganda. Njagala okukubiriza abakyala mwenna abali mu ssaza lya Ssingo mwenna muggweeyo tugende twalirize maama Nnabagereka ng'ali ku mirimu gyaffe egikolebwa tugenda kudduka naye wano nkunga abakyala ffenna abali mu ssaza lya Ssingo n'abali mu masaza gonna amalala ffenna tubeereyo mu bungi nga tusanyuka. Amalala okuvaako e Buddu abaami ba Ssaabasajja Kabaka abagombola mu Buddu beeyamye okunga abantu b'Omutanda mu gombola zaabwe bagule emijoozi beetabe emisinde gy'amazaalibwa g'empalabwa ku mulamu ogw'okulwanyisa Mukenenya. Tom Sai Kayinja y'abirina. Oluvannyuma lw'okutongoza okutunda emijoozi gy'emisinde gy'amazaalibwa ga Ssaabasajja e Buddu, abaami ba Ssaabasajja b'eggombolera beeyamye okukunga abantu ba Ssaabasajja bagule emijoozi gino mu bungi nga ekiragiro kya Ssaabasajja bwe kiri ekyokulwanyisa obulwadde bwa Mukenenya. Essaza ly'e Buddu lirina eggombolera za Ssaabasajja 29 era abaami ba Ssaabasajja baatutte emijoozi gino ng'omwami wa Ssaabasajja Ssaabawali Bukoto Bena Nampijja yagambye nti abaami n'abakyala bavunaanyizibwa kyenkanyi ku kulwanyisa obulwadde bwa Mukenenya. Tusaba nnyo twegatte wamu ffenna okusobola okulwanyisa Mukenenya. Tuyina kye twogedde era kye tugamba nti abasajja be basaale okusobola okulwanyisa Mukenenya. Naye naffe abakazi tetukyeyibaala. Abasajja si be balwanyisa Mukenenya bokka kuba bokka si be bamwereetera. Bwe tubanga abakyala tetuliiwo n'abasajja tebajja kusobola kutambuza Mukenenya. Yombira Mulondo ng'ono ye Mutuba 12 Kingo wamu ne Kajeerero w'Ekyannamukaaka nabo baweze okukunga abantu ba Ssaabasajja mu gombola zaabwe beetabe mu misinde gino era bagule emijoozi. Era tukubiriziddwa Pookino waffe okuba nti tuteeka amaanyi mu mulimu gwa Ssaabasajja Kabaka yateekawo okulaba tulwanyisa akawuka ka Mukenenya. Nange nno ngatta nga nkunga Obuddu bwonna ne Buganda yonna okutwaliza wamu ekiragiro kya Ssaabasajja Kabaka mu nkola. Tugule emijoozi gikagisiŋŋaanibwa buli wamu ku ssaza, ku magombolola, ku mbuga z'emiruka wonna zisiŋŋaanibwayo. Zakariya Mulongo Bakale musajja wa Kabaka Oligino Kajeerero okuva mu ggombolola ey'Ekyannamukaaka. Nkunga bannakyannamukaaka bonna okutwaliza wamu
okugula emijonzi emingi ennyo ku mulundi guno nga emisinde gitegekeddwa mu ggombolola yonna ku nnyanja y'Ennamirembe, ey'Eddimo ne Malembo. Abantu baffe bonna basobole okuggwayo. Bamemba ba paaliyamenti tubaagaza mujje mugulire ku bantu. Bwe yabadde atongoza okutunda emijoozi gy'emisinde gy'amazaalibwa ku mbuga y'essaza ly'e Buddu, omwami wa Ssaabasajja ow'essaza lino Pokino Jude Muleke yagambye nti omulamu omukulu ogw'emisinde gino kulwanyisa kawuka ka Mukenenya, bw'atyo n'akubiriza bannabuddu bakubiseemu emirundi 2 oba 3 ku mijoozi gye baagula omwaka oguwedde 2000. Webale nnyo omusasi waffe Thompson Kayinja. Ate gye tujje mu ssaza Kabula, omulamuzi wa kkooti enkulu e Masaka Victoria Nakintu Katamba alaze ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'omusanvu okulamula omusango gw'awaabirwa ekibuga ky'Eryantonde Town Council nga batuuka n'omugagga wo mu kitundu ayitibwa Andrew Bamanya ayagala okuggala ekkubo eriyita ku ttaka lye eribadde likozesebwa abantu okumala akaseera nga balikozesa okutwalayo kasasiro. Mu kusooka omulamuzi Victoria Nakintu yatuuzizza kkooti ento Eryantonde nga tannagenda kulambula ttaka erikayanirwa n'asaba enjuyi zombiriri okukakkana. Submissions in rejoinder shall be made by Monday, 27th May 2024. Judgment shall be delivered on 9th July 2024. Mu kulambula ettaka erikayanirwa, Ssaalongo Eric Ssebbanja yategeeza kkooti eno nti ekkubo eryo liruddewo okuviira ddala mu mwaka 1899 jjajjawe Eriya Kasibante nti yalikozesa kuyitamu okgenda mu Ankole. Muzeeyi Bamanya oluvannyuma lwa kkooti eno yategeezezza nti ebisolo bye bifa olw'akasasiro ayiibwa mu kitundu. Wansi waliwo abakaduga eyo damu eyafa entebwe zinywa amazzi ago zifa mu bulinge bwamala gajja ne bagula ng'agula landa agenda. Town Clerk w'ekibuga ky'Eryantonde Juliet Arenetwe agambye nti balina enteekateeka y'okukyusa ekifo we baziika abantu. So bino bye mulabyewo ebipya, we are trying to replant it so it grows and it is like the rest of the sites of the tuufu teri kuzizika mirambo kungulu. Actually council kyekoze ekifo ekiriko emirambo kyawudde ku kifo ekiyibwamu kasasiro, kati ekyemirambo twalabye nga kiri almost filled up. Ya council nefuna ekifo ekirala another 1 acre tewali kasasiro ajja dampingwa kubanga emmotoka ejjanga mbi. Bannaffe n'ekyo ge mawulire okuva mu bitundu bya Buganda, temuva ku Kyabasa.